one point nga twanukula ekibuzo kya Honorable Minister wa Education omujjuvu Mama Janet Katamu 7 campaign yo girl child yeka eretedde abawala okubanga batikirwa bangi bamaliriza bangi ku levels zonna ng'abalenzi batono abalenzi bwe baali neglected abamu ne bakwata eri omunjaga abali ne bayingira okunoonya akasente ne bayingira obubbi n'obwenzi ne bagenda mu bintu ebitagasa so government bwe benoonya solution ekomewo ku mwana omulenzi omwana temuta naye ekomewo ku mwana omulenzi era ndowooza ekyo kijja bakisookedde mu Uganda ebweru tebannaba kulowooza kuddayo ku mwana mulenzi omwana omulenzi bamulowooza kugenda ku lutalo okulwanirira ggwanga ate ng'era nawo kati nawo balansinze still America ekulaga nti amagye amakyala mangi oba ne mawanga amalala so nga nwana tulina amagye amakyala ne mu poliisi erulaba nti abakyala baali beetaagisa naye si be basobola okuba nga benkanankana n'abasajja